Abali abakozi mu kitongole ekyali kirabirira emmwanyi ekya Coffee Marketing Board abasuba mu 100 olulambirira enkya ya leero bavudde mu mbeera mu lukiiko olubadde luyitiddwa ababatwala ne babalangira okubabuzaabuzanga kubanga kati emyaka gisaba mu 20 nga babanja ensimbi zaabwe naye nga tebasasulwanga. Abakozi bano bagamba nti ensonga zaabwe pulezidenti yaziyitamu dda era n'alagira basasulwe wabula nga babakulira bababuzaabuza buli lwe babasinkana. Since 92 tebatuwa ssente zaffe batulimbalimba. Ssente zange batulimbalimba batunyaga twagala batuwe ssente zaffe. Gavumenti tusasule. Aba mu ssomero ng'akyali muto n'enzikolera kofi emyaka 10 naye akufale bangoba interest tebagimpa bampa ssente entono kati manja ssente zaffe abaana bange tebasomye na kusoma. Ate ne jeno agaana atya twagala ssente zaffe. Twagala ssente zaffe teri kirala kyonna ssente zaffe myaka emeka myaka 2 tufuna ssente zaffe. Abasooka bafa dda babanja tutambula enkya n'eggulo transport genda komawo ate simanyi gundi yazitwala ate gundi yakola ki pulezidenti ebintu ebyo abitunulemu. Abantu bano batiisatiisizza okwekalakaasa n'okugumba amaka g'omukulembeze w'eggwanga singa ensonga zaabwe tezikolebwako mu bwangu ddala. Naye abantu abali nga bakola mu kofi babanja ssente zaabwe. Gavumenti ekwate ssente zaabwe esasule abantu bali mu mbeera mbi ate erinde bantu kujja kwekalakaasa bonoona ebintu mu kibuga ng'ate nga bagala twagenda kuyamba Coffee Marketing Board. Coffee Marketing Board bagitunda era pulezidenti Museveni ayisa ekiwandiiko tubasasule Coffee Marketing Board ebuwumbi 13 tebabusasulanga. Are ready for bullets, people are ready for tear gas, people are ready for police colored water of all colors. People are ready for it now because it has become a kamanyiro by the way. Ebyo nga biri bityo omwogezi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala ekyakasiita Issa Ssekitto atutte akakiiko ka National Standards Council mu kkooti ng'entabwe eva ku bakakiiko bano okubanga tebalina bisaanyizo kukabeerako kw'ossa n'okubanga abantu ensangi zino bafuna ebintu ebitali ku mutindo. Ssekitto akikoze ng'omuntu ng'agamba nti ayagala abakakiiko kano bonna balekulire embagirawo. Minisita Mulamba n'avaayo n'alonda olukiiko olukulembera ekitongole ekifuga omutindo gw'ebintu byonna n'obuweereza mu ggwanga nga lumenya mateeka bannayuganda ne batunula. Ekyantutte mu kkooti ng'omuntu ebbanga ddene lye mmaze mu kitongole kya Bureau of Standards n'endaba ebintu ebikolebwa nga tebisaanidde mu mateeka kuba bituufu. Alaze obweraliikirivu era n'agamba nti abali ku kakiiko kano tebalina bumanyirivu kukola bikwekweto okukwata abo abakola ebintu ebijingirire kyagamba mbu kitadde obulamu bw'abantu mu katyabaga ng'era kisaanye kitunulwemu. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.